Yes, for additive jimbaniriza nkadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribe ate munyegene kade ensonga za Eva gwe batiyambe tundu bye Zanzibar sadize Tanzania jukira akazinga Zanzibar akali mu ggwanga erya Tanzania wabula ebintu byongedde okubanga biranda ku nsonga zino ajika SB4 media bavudde nga bamukubita amasimu nga bamugamba nti yandibadde ava mu nsonga zino kubanga tajja kuzisobola kubanga zinsoka kananga zitwaliddemu obulamu bwe ensonga zigana maaso ku family ya Eva bagamba nti omuntu Eyasadaka musadaka jukira mu ggwanga erya Tanzania abalugu bangi n'okusadaka kungi akatundu ke bayita Zanzibar ewali abantu abagamba nti no obulugo yo traditional yabwe mu ggwanga erya Tanzania akazinga ke bayita Zanzibar akatundu bakayita Zanzibar basigaka babuzaabuza abasinga balowooza nti obaggwanga ne mune sigwanga kazinga kali mu ggwanga erya Tanzania ndoza bakawuda katundu ke bali bayita Tanganyika munayi information egenda maaso bwete bweraga ku side ngena kubasaba mujimpeleka like video eno akosane comment section weri awo bakabuntira awo mu comment section atosigale nga ogifollowinga pagita Faadi TV UG ajukira aba family bavulenga basaba police teboli awo yali badde ekwata kato ajukira ye kato akyayina ne police egamba nti ejja kukwata kato ng'esose kufuna bujulizi obusingako ku buno bweyinawo kubanga tayinza kumalaga mu kwata pupasi ng'alina bujulizi bumala era aba family bakyalemezzaamu bagamba nti poliisi ebeeko kyekola ku nsonga eno kubanga tebanaba kubanga bamatira jjukira lw'ekifaananyi kyafulumiziddwa ku social media bwe balumiriza okuba nti no mikwano gye nga bagamba nti mwana muwala ono amanyikiddwa nga Eva Desire Nakirijja gwe battira e Zanzibar nti ekimotoka mwe baamuttira ekifaananyi kyalinkinzi era kikyabadde kitrendinga ku mitimbagano egya social media naye nga jjukira nkugambe nti poliisi yagambye tegenda kukwata kato nga tanaba kufuna information emala jjukira SB4 media yavuddeyo ng'alaajana ng'agamba nti kato akoosa ne banne bamukubira amasimu agamuliisatiisa n'okwagala okumugamba nti nave ku nsonga ezo manyi SB4 media yasinze okuba ng'abeera nnyo ku nsonga ezo kubanga kato alaba SB4 media zisibidde mawulire jjukirawo kato obanga amulabisa obanga amulabisa oleetera abaala okukola ki okuteeka focus ku nsonga ezo kiyinza n'okuwaliza poliisi okukola ki okumukwata kati yalabudde SB4 media akole ki ave ku nsonga ezo SB4 yavudde ng'agamba nti naye kaakati kato bw'aba talina musango lwaki amugaana okubeera ku nsonga ezo n'okuzoogerako jjukira SB4 media yagamba nti yagezaako okuba ng'akola ayagala kuyamba family ya Desire Eva gwe batta yali nkuba kyo naye ng'ekyamutisa ndowooza gwali kumuggyako musimbi gwe kumuggyako ensimbi ze akoosa n'okwagandooza okufuna obugagga nti era kato nti pulaani nti yali yakwagala kola ki kumugyawo nti afune obugagga bwetegeeza ebitambula ku mitimbagano bwe bityo bwe biri naye nga SB4 yakyakalambidde alaga ensonga atagenda kuzivaako agamba nti ensonga akyaziriko nnyo eyo mu Tanzania mu Zanzibar balina enzikiriza yaabwe ey'enjawulo Faadi TV jimunange ensonga zezo era nga jjukira mu ggwanga erya Tanzania agafo ke bayita Zanzibar balina kye bayita uchawi eryalinganga bilifu yaabwe basitrongo bilifu mu Zanzibar era nga uchawi kitegeeza witchcraft kitegeeza ddogo oba witchcraft nenga munange jjukira ey'okusaddaaka kungi abatanzania abantu balogo nnyo nga bw'okiwulira kati bagamba nti emmotoka mwe baamusaddaakidde nti yeeyo era ebifaananyi ebyafulumye bagamba nti omubasanze omulambo gwani gwa mwana muwala ono amanyikiddwa nga Evelyn Desire Nakirijja information enyingi nnyo ekyafuluma ku nsonga za Evelyn Desire oluusi nga tebafamily tebannamatira n'ebyo ebyafulumiziddwa ku kufa kw'omwana waabwe era nga kato ye waali gamubugumye kato tebina kubanga bitambula kiriya gyali olw'ensonga nti byonna balina ebitambula bisonga mu ye eyo mu Zanzibar eddogo lingi n'okusaddaaka kungi okusaddaaka kungi akazinga kazibu nnyo akazinga ako kazibu nnyo nga bw'okiwulira mbagambye nti uchawi kiri mu lulimi Luswahili jjukira mu ggwanga erya Tanzania basinga kukozesa Luswahili na Luzungu naye ng'Oluswahili lungi nnyo okusinga ate Oluzungu kubanga Tanzania oba ogenzeyo oluusi ng'omanyi Oluzungu oyinza okutawaanyizibwa ennyo era okakana nawe oyiza Oluswahili
mu ggwanga erya Tanzania jjuka ne mu ggwanga Uganda bagamba nti Oluswayiri n'olumu ku nnimi zaffe wano lwakuba tetulukozesa nnyo mu Uganda tetulukozesa tusinga kozesa Luganda na Luzungu naye ate Tanzania baaba Oluswayiri lungi nnyo kyovuna bagamba nti uchawi kitegeeza witchcraft uchawi kiri mu lulimi Luswayiri Mune bwato Evelyn zaawe yattibwa era n'afuwa okufuwa ke kuleetedde akato obuzibu olw'ensonga nti abafamire basinze okuva nga bamuteekako olukongolo bamutaddeko nnyo olukongolo bagamba nti oyina ky'omanyi ku kufa kwa muwala waffe kato teweegaana kato oyina ky'omanyi ku kufa kwa muwala waffe kati abagamba ne sina kimu kyemmanyi naye ng'ate kato bajja kumukwata kwanze ndabanga bajja okumukwata mbuuza lwaki olw'ensonga nti era alina connection ku bulamu bwani bwa desire yalina connection bulamu bwa desire poliisi ejja kumukwata nga kali boboda akwata omuntu kyokole ki omufunemuko kale obujulizi bajja kumukwata we batunga kale ebintu tebyokusaga nti jangu okole statement bajja kakana bamusibyeyo manyi bagamba nti abangi we basonzi olunwe ekizimba we kyabikira abangi we basombe olunwe we kyabikira kakati poliisi kijjaji walizo kola kyokumukwata olw'ensonga nti kati bonna basonze mu ye Wate poliisi jjukira enoonya gw'eyinza okubanga etandikirako temulaba ate abantu babalaga nti kato bajja kakana bakoze eki bamukota manyi ebisesinga bisi poliisi eba ne beyita ba suspect beeteebereza bajja mutwala ng'omuteebereze era poliisi nkibwa bwe naaba etaddeyo nnyo kugamba amaanyi ngataddemu nnyo amaanyi ejjafuna obujulizi era kato bajja kakana bamusibidde ebyaddala bajja mukakana bamusibidde ebyaddala bajja mukwatanga suspect jamugamba jangu just jangu kale katonotono tujjamoko kuki obujulizi bajja kakana bamukutte ebyaddala kubanga bena bajja tukesanga bisonga muye nenga mutujukire ekyatisa Evelyn desire twameze kubanga kyamvirako kubanga attibwa nsonga ya nsimbi nenga mbagambe nti mu ggwanga erya Tanzania Zanzibar katundu bakali akazinga ako kazibu nnyo jukira amawanga ga Africa amawanga gasinga okubanga galimu abalogo newankubadde ne mu Uganda bwe bali ate Tanzania yasukka eri wali abalogo Abasadaka n'eggwanga lya Nigeria amawanga mazibu muntu wange eri amawanga nga go baaba engule gagyesigaliza Nyabo. Tanzania, Nigeria, abengule bagyesigaliza muntu wange. Engule bagyesigaliza. Nenga ngenda kusaba ojimpereka like video na ate subscribe ngo nyigene kati bagita Faadi TV UG nsonga za dogo mu ggwanga erya Tanzania wali Zanzibar gye basaddakira mwana amanyikidwanga nakirijja desire Evelyn nenga nsonga za nsimbi balumiza nti kato alina kyamanyi SB4 media katamugamba gwe SB4 wana tuyagala nkunyige va mu nsonga zino bobo yagala okunyigibwa zibere mu kubanga nja kukunyiga nja kukunyiga esabiro amugamba ajja kumunyiga esabiro ajja munyiga ebisakiro baba ono omusajja mukambwe baba tulinze twa poliisi kyegenda okubanga efulumya ku nsonga zino nenga kitagandooza gundi ono Basadaka musaddaka nti kufuna bugagga manyi bali abasajja b'Ezanzibar bo kyo bagamba kye bakola bagamba ajagala afuna bugagga nigomba musaddakira bagamba aya leeta omusaayi ogwo atugukozesa okubanga munnange tukwerulira ekkubo osooka kubanga ofuna obugagga baliyita uchawi edogo witchcraft oba ichawi Tongo belief mu Zanzibar akatundu bakayita Zanzibar bagitanga traditional yaabwe ne witchcraft sebo edogo bagitwalanga traditional yaabwe biringanga bya none wae bana ate bazibu nnyo ab'Ezanzibar baba munnange kitalo nnyo ekya Evelyn mwera